bw'eti embeera bwe yali ku lutikko e Lubaga abakatuliki baakerera mu maziga agatagambika olw'okufiirwa yali ssabasumba Dr.Cyprian Kizito Lwanga eyasangibwa mu buliri ng'afudde. Ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwokuna omwaka 2021 era ng'abantu okuva e Bule n'Ebweya baakuŋŋaanira mu kifo kino okukakasa amawulire gano. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa January omwaka 1953 e Naggalama. Ku mirimu emingi Ssaabasumba Lwanga gye yalina teyeerabira abantu beewaabwe era ng'omukolo gwe yaleka mu kitundu kino ekya Kyabakadde lyesomero ly'otuukako n'okomyako eriiso eriyambye abantu b'oku kyalo n'abalala okuva mu bitundu ebitali bimu okusomesa abaana baabwe. Dr.Cyprian Kizito Lwanga ngenzo okuwalanga emyaka Kyabakadde yayimba Esomero limanyikiddwa nga St. Cyprian High School Kyabakadde. Olunaku lwa leero liwezezza emyaka 25 bukyanga litandikibwawo. Namunjiri w'omuntu yeekulumudde okuva mu bitundu ebitali bimu okujja okubeerawo ng'omujulizi ng'essomero lino lisajjakula. Olumu ku luyimba olwayiziddwa abayizi bano. Oluyimba luno lufumbekeddemu ebirungi enjolo Ssaabasumba ono bye yakolera ensi eno ng'akyali mulamu era nga wakati mu kkoolo by'oluyimba luno bangi balabiddwako nga bakulukusa amaziga olw'okujjukira Ssaabasumba. Nnyo nyini ddala omukama abawa omukisa mu myaka gino 25 beddu n'egiriddako obwakabaka bwa Buganda bubadde empagi sseddugge mu kubaawo kwaffe awangaale ayi maaso moogi. Tubimanyi kati
okumanya nti omukolo guno gubadde mukulu ddala ne Papa w'Ekereziya Katulika talutumiddwa mwana era ng'asindise obubaka bwe. Kati kambusome mwebale nnyo. The Holy Father Pope Francis fondly imparts his apostolic blessing upon St. Cyprian High School Kyabakadde as a pledge of abundance divine graces on the occasion of the silver jubilee of its foundation. Signed and given at the Apostolic Nunciate in Uganda, Archbishop Louis Bianco, 28th September 2023. Kyakayingira wokati abiri munana lwekifulumye kyakayingira ssabasumba Paul Ssemogerere ssabasumba omujja akalaatidde abantu abakunganidde ku mukolo guno bulijjo okukola ekisoboka era obuteerabira bitundu gye bava newankubadde nga bafuuse b'amaanyi. Tuli bavubuka n'abakulu tuli Kyabakadde twagala mufuula linnya naye twebaza Dr.Cyprian for the transformation yagenderera bika mu mbeera zaffe ez'ekivubuka n'abakulu n'abakadde weebaawo naye nga kifo ky'abakadde bokka naffe ffenna tweyagalira wano. Ono agamba nti wakugoberera ebigendererwa ssabasumba omugenzi ka Dr.Cyprian Kizito Lwanga bye yaleka okulaba nga naye abaako ettofaali lyayongera ku ebyo. Tuyongere mu maaso tuzinyweze tuyongere mu maaso. Mwakoze bulungi olwaleero temutaddeyo bya fundraising nabyo byenkooya nebikooya n'abalala manyi nti no foundation eno ejja kwetaaga ensimbi nekutambuza emirimu gyayo olina okulatambula kilayisinsi tujja kusondayo miliyoni 10 ezitandika foundation eno. Wabula ono akuutidde abasomesa n'abazadde ssaako n'abo abali mulimo gw'okugunjula abaana ba Uganda obutabasosolamu okuwa obukugu abaana ab'obuwala n'abalenzi kyenkanyi. Omulembe guno tugenda tukendeera amaanyi bintu bingi ate abawala batuwadde attention ennene. Tusaba ffenna mu kutambuliza wamu abalenzi n'abawala tukunjula empisa ennungi ebyokukola ebyamagezi n'ebirala n'ebyokuyimba kubanga okuyimba kw'abayimbi bangi abasajja batusanyusa mu ggwanga lino lwamu n'abakazi. Abamu abaaliwo ku ssomero lino nga litandika boogedde embeera ensomero lino mwe lyali n'engeri gye baabonaabonangamu okunoonya essomero erisobola okubangula abaana baabwe. For this mighty institution which has greatly contributed to the growth and development of our area, Mother Church and the country as a whole. Akulira kati essomero lino eya St. Cyprian High School Kyabakadde Kamya Joseph agambye nti bakukola ekisoboka okulaba nga essomero lino lituuka ku mutindo ssabasumba lye yali alisuubirako. Yateekawo okuweereza nga tunoonya excellence ate nga tubuulira omwana atuukiridde bwe tukanye ekyo omusomesa akola omulimu gwe omuyizi n'amanyi gy'ateekedde okukolwa okutandikwa n'omuzadde okuvunaanyizibwa bwe ebbanga lyonna. Y'ensonga lwaki buli mwaka St. Cyprian atubuulidde nti wankubadde waliwo ebisoomoozo ebitali bimu naye bagezezzaako okulaba nga bakola ekisoboka okuyimirizawo essomero lino. COVID bwe tubaddemu najja wano headmaster afudde newayitawo emyaka 2 gyokka nannyini omutandisi waffe n'afa ssabasumba Cyprian Kizito Lwanga tubeera wali afa mu COVID yatubonyaabonya nnyo bali ne tukola naye olw'okukolera awamu okubeera abagumiikiriza n'okuwuliziganya tubaddewo asobola okujaguza. Era ku mukolo gwe gumu guno bagguddewo ekijjukizo kya Cyprian Kizito Lwanga mu kompawundi y'essomero lino ssaako n'okuggulawo ekizimbe gali kwoleka kye babbuddemu Cyprian Kizito Lwanga ssabasumba.
naye nga tonagenda kumbooza eddako kankubuuza ekibuuzo gwe nange tukyajjukira wa gye twava era tulina bye tukozeeyo. Nsuubira kyandibadde kyamakulu nnyo ffenna abaliko gye twava, bwe tubaako we tutuuse tuddeyokko gye twava tubeeko kye tulekayo. Osanga ekyo kye kitujjukirwako omwana n'omuzzukulu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Omulangira Junju Moses. Mweraba. Cyprian